Alright, tubutale vunyo ate kumidde ku president ya Digital Display nga buli Jones embeera waneno okusensuya ensoga zaveza entertainment industry tekyaswala enswaza buswaza kubanga omwaka mulamba ne mubulwamu oluyimba oluweza 10 million views ku YouTube. Bannange kale tu industry teri bulungi nnyo yadde n'akabi n'akeddagala. Kakati ogenda maaso n'lisiti yaffe gye twabaddeko olunaku lwajjo ennyimba 20 nagakuwaddewo kati mbayinza ku ennyimba 10 ate tuweza ennyimba 40 ziweza 1 million views ku YouTube. Kikano era njagala okukreditinga abayimbi nga ku lisiti eno abaddeko n'ennyimba ebisoba mu lumu ebisoba mu 2 nabo ngenda kujja mbakondeko mu ngeri y'enjawulo. Mwebale nnyo. Kakati mu namba 10 tulinamu oluyimba olwa Kapeke Swiririri kanfunye nange ndi mu kibuga era yinzi yasiga okunkwatamu babiri mu luyimba olwo. Kanfunye nange ndi mu kibuga simumpona tudde. Kapeke ne Wickman be balutulamu balutangina kuzo omwezi 4 ogwokutaano lwafunye ddala millions 2 era zino ennyimba 10 zezokka eziweza 2 million views kati kyannaku nakyo nno okubeera nga mu industry number omwaka munambe full calendar year tulinamu ennyimba 10 zokka eziwezezza 2 and above million views n'ate and above etetuuka ku 10 kikabuka kale kakati mu namba 10 yoyo Kapeke. Namba 9 tulinamu oluyimba olwa Style Pia Pounds ne musajja waffe ono omusoga wene Pia Pounds ne John Black Boy African Boy balina 2.3 million views. Oluyimba balutanga mwenda ogw'omukaaga lwebaluta lwakola bulungi nnyo okukyenkaniddeawo. Namba 8 lugenda kwewuunyisa kwewuunyisaamu kubanga babeera nga comedian yagenda bakuba left right center n'ebyobufuzi ate n'abatwalira ine mulala si mulala oyo Maulana and Raini yatukuba disco atukubye disco lujateera mu line okubeera nga ku nnyimba ezisinza okustreamingibwa ku YouTube ng'oluyimba wa Raini be baana baliwo lukwata namba 8 Raini otulyoza osaaga n'okusaaga Edigalo Raini he's a full artist kyenyiza okugamba. Edgar akayimba kalina 2.3 million views yakatabi mu July nekajja nekabona ensi yonna nekatusabula katuyitawo mubi nnyo obwongo bwange kwotudde Edgar oncunya agamba akola kati nebuuza Raini gye tinakajja leba naye bayimbi mweze mbatya lwakuba Justin gye twegeraaliranye okutuuka walabika walakokko naye obwongo bwange kwotudde Edgar ongira ki nange Edgar amuchunya kakati kayimba kwafa 2.3 million views kali mu kifo namba 8. Namba 7 tulinamu Muzabibu olwakoze ne concert yabadde I think it was successful. Muzabibu 2.4 million views kafuluma ku Valentine na 14 February ako temwiza kukeerabira kafuluma onyako ngo ne kafuuka ekyensonga obwenkaniddeawo. Muzabibu namba 6 tulinamu akayimba kabayita Dawa ze namba nate ebbanga ddene nga simanye kayimba limbo title yalwo Dawa kairaija kitaka yakatanga nya July kafuna 2.8 million views. Well done. Akasina twayimu omugalo iraija kitaka tuisaamu awo namba 6. Then namba 5 tulinamu Wachikuba Nzita ne Queen she's a lady of all seasons. Bade kulamba mabega ko wali nti omuyimbi nga ine nnyimba ebisoba mu 2 ku list eno oli wakabi kubanga tulina abantu abatawera 35 abadde n'ennyimba tulina ennyimba ezitawera 35 ezisobodde okufuna a million views on YouTube. Akati babeera nga Queen Sheba sofa inako ezo 3 omulabe mudduke obwewuwo alinako kale Queen Sheba Wachikuba alina 3.1 million views. Abili mu February yamuta yatuyisa bubi nnyo naddala omwaka eyo nga gutandika. Namba 4 this boy abadde mulungi abadde waakabya bikoze byonna bikoze it is okay that kale namba 4 simulala abadde it is okay owa Sidic Vocals afunye 3.4 million views yamutabire mu February. Audio yakola yafuna emitwalo 910 si waliwo ku audio. Then namba 3 yabikola mu second quarter y'omwaka yali Masavu ku Matsavu yaluta 4th April audio yafuna emitwalo 10 ya views.
Masabu Wazawi yatuyisa bubi nnyo namba 2 simulala oluyimba olwo lubadde luteekwa okuba na namba emu kubanga omu ku bayimbi betugamba mu bannamba emu kuba bannamba emu tulinawo nga 8 omu ku bayimbi betugamba nti bannamba emu ate yakwata n'omu ku bakyala betugamba nti bannamba emu ne bakola oluyimba nti oluyimba olwo twali tulusuubira okubeera nga lubadde namba 0 anyway namba 2 tunawulamu commissioner David Lutalo ne Rema Namakula baluta 3 May 4.8 million views ze bafuna then namba emu anyway basina bakuwa namba emu njagala okujjukizaako nti waliwo n'ennyimba ezibaddeyo ku ground nga zivuga era nga zikola naye no ku YouTube nga tezirabise bulungi oluyimba naddala oluyimba lwa Lunnabe lwe bayita enkudi ekutte wansi ne waggulu enkudi ebaddewo ku ground mu executive ali alukolera ne concert nalo temukyera bwakuba badde werekerezebwako nnyo ebigambo bebutalinaako buzibu naawe osobola naawe n'okawulo n'oluwerekerezaako ebigambo kuba naawe osobola okwogera naye enkudi yatufuukira akabizibu kutiya audio waliwo ekayika yasobola okufuna views 75,000 ekyo nze ng'omuntu wano mu Uganda mbadde sirabako luyimba audio n'afuna views ezenkaniddeawo simanyi luno abo batuyiwamu ddi evidiyo y'oluyimba olwo situmanyi naye nga batulali baito tulwisa nnyo kubanga enkudi yaffe tugyetaaga ng'obudde bukyali kale mpoze waliwo oluyimba lwa Kapeke lweyaddamu ne Fik Maker twaluleseeyo eri emabega gye lwabadde oluyimba olwo nalwo lwaliyo nnyo ku ground nnyo then lwalirabamu naawe muzikirize mawe namba emu eyasinze oluyimba olwabambi YouTube mu ggwanga Uganda oluyimba olwefuga TikTok olwefuga YouTube olwefuga Facebook everywhere nga si mulala oluyimba olwo collaboration yali remix oluyimba lwatufuukira akabizi mu kutiya lwatufuukira kiki bayita ebayita ekyewalula yabafuukira kiri kye baawalula oluyimba lwatufuukira kye baawalula oluyimba olwo kati singamba leo nekiwala singa situlubakola live netuvaamu kubanyumiza obunyumiza oluyimba osuubala lwelwa Mujja Divairo nga aliwamu ne Ozambe actually oluyimba Ozambe ne bamuyita anyway bamukazaako Ozambe kuba oluyimba nga bwowulidde amaanyi gaalwo n'omuyimbi mwajjidde mwaka gwe gumu Ozambe nayo nelimwambala naye nga bamuyita is 5 naye oluyimba olwo Ozambe bafuna 9.2 million views era oluyimba lwasinze okusitreamingibwa ku YouTube mu ggwanga Uganda nga audio wano yafuna 14,15 sono lye byaluta mu June nga 15 njagala okwebaza nnyo okubeera ng'obadde otugoberedde era wali gwalabye bugundi bwobyo bubiri okuva gye twatandikira ku namba 30 mpaka wano ku namba 4 weba nnyo webayira oli wakabi nnyo oli wakabi ddala mu comment section ogenda kunteerawo oluyimba olwo ogamba nti luno nga situluwulidde lwakola lutya genda kubeera nga nzigadde nkugambe lwe lwakola ne gye lwakoma watuyinza okuba tulyawo nga tulowooza yali hiti kumbe lwakoma mu nju yo ne mu nju y'omuyimbi wo I sign out.